Chagu wange ate teweewa mirimu mingi mu kufiirwa. Omulambo si gugwo, oyo si mutabani wo, si mwannyoko, toyina nnyo kyamaanyi ky'omuyita. Okitegeera? Si gwe kitaawe, teweewa mirimu mingi. Banayo omwana yeekeja ku lumbe. Buli wadde yeekeja, yayagala asome ebirango, yayagala awe information ku mulambo, kyava yatomedde mu kusooka. Mbawa report ez'ekisiru mbu simanya he is brain dead, n'ebintu bye organize ndazafudde mu mubiri, mbu ate just omutima gwe gulimu akakuba. Neneebuuza, brain dead kagambo ke simanyi. Omuntu aba atya brain dead, ate n'ogamba mbu tannafa, obwongo buddengulu. Byebyo kwewa mirimu mingi. Ayagala we information yaba atuwa buli kimwe ekiddako, ayagala atuwe program y'okuziika gy'oli nti muganda wa mugenzi oba wa famire ya mugenzi, ayagala anaaza omulambo gy'oli nti yali anaaziza ku mulambo oba gy'oli nti musiraamu, ayagala buli kimwe akikole, ayagala nno. Bannaayi, kyagwa emirimu onookola emeka? Tuuza wansi ku butoffaali. Kiki? What are you trying to clear? Mwina bye mwakola omugenzi ng'owulira oli guilty. Mwina bye mwakola omugenzi ng'owulira kikulumiriza. Kati nno ng'ovudde ku by'omugenzi, nawulidde omwana ono ng'ayogera muwulire. Sooka omwewulireko gwe wennyini owulire eddalu mu bantu. Ate ono wakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu. Atemula n'asaaka essuuti neebuzaabuza, oboolyawo n'asindika n'abbanja n'aleetayo amaboko nga buzaabuza. Mutabani we ye kasita Yesu w'amagengere abibbawo nga bwe biri. Mwamulabye ng'agamba ayagala kwozaako omutwe n'eŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emmundu wansi n'ajja n'akosanako. Ejjeka munguzi aziteeke wansi amenyi gyembeera magere. Ejjenga omusajja agamire ensekutaako n'ekisolo kyajja nakyo kasita emmundu aziteeke ebbali. Saawukana n'ebigambo bya muganda wange Nubian wazze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasese Engineer kubanga yamusse. Mwami Kyagulanyi, tufune okuswala mu mitima gyaffe, tufune ne ku nsonyi, tulekera okwogera olw'akabampaane. Yes, abamu kuffe twabisuubidde nti ojja byogera, era n'omutonzi tabadde owa tabbu n'akuleka n'obyogera, naye ngenda kukusaba tufune ku nsonyi ne kuswala. Ssegirinya nga yakava mu kkomera yagamba abaagala ekifo kye, mwe mwennyini abanuupu, mwe abaamuteekesa mu kkomera ne Ssewanyana, poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe bikwata oyo abiweereddwa okusinziira kweyi embeera eriwo. Obudde obwo kaali kaseera kabijambiya. Mwe mwennyini mwateekesa Ssegirinya mu nkomyo. Ekyamuteekesayo noki lwakuba nti yakola emanifesto mu kaseera akatono ne mutuuka okwewuunya nti ssente azijjawa. Ssegirinya mwe mwagula emmotoka, Ssegirinya he did not buy a car. Ssente ze n'akolamu eddwaliro, n'agabira abantu amazzi, ne mukwatibwa ensaalwa. Mu mutima gwo kimanyi, tufune kukuswala. Takomye okwo, musajja atunaayingira eddwaliro ng'avudde mu kkomera. Ekifo okumuzaamu amaanyi n'okumusabira ng'owooluganda, Ssegirinya y'omu ku abo abaatambuza ekibiina kya Nuupu wano mu Buganda ne mu Uganda, eyasinga okugimaketinga. Naye olwagenda mu ddwaliro nga ono ow'e Kampala amuyambye MP Nsehereko, mwawulira bubi nnyo, n'amukubira omulanga ng'alaba omuntu aggwawo kuba ye yali amuyinanga mukwano gwe n'okusinga mmwe. Kye mwakola gwe wadde Makerere Kavule n'ogamba ng'omusajja waali mu katemba nga bw'alina ezi diversion. Omwogezi wammwe Waiswa Mufumbira n'agenda ku NBS n'ayogera ebigambo bye bimu nti ali mu katemba, simanya akavuyo wolololo, mb'oba muwali esente za Museveni muzirye. Essaawa eno mmwe aboogera nti era Museveni ye yamuse. Omusajja we yasinga obbeetaagira mu kaseera akazibu ng'obulamu buggwawo buggwerera,
we mwalemwa okumuyamba mwamuviiramu ddala omu ku mmwe n'atandika n'okukola ziposta okulamuza ekifo ky'e Kawempe North. Mukwatibwe ku nsonyi mutandike okuswala mutandike okwogera ebigambo ebimu mu bantu naye wekitabeera ekyo mutukola bubi nammwe mwekola bubi ku lw'obuntu mwekola bubi n'ekyo temukiraba eyo statement ndakusuubidde nti ojja jjoogera naye